Essuula ey'omwenda. Abimereki mutabani wa Yerubbaali n'agenda e Sekemu eri baganda ba nnyina n'ayogera nabo n'abooluganda bonna ab'ennyumba ya kitaawe wa nnyina nti, mbeegayiridde mwogere mu matu g'abasajja bonna ab'e Sekemu nti, ekisinga obulungi gye muli kiruwa? Batabani ba Yerubbaali bonna be bantu 7 okubafuganga, nanti ki omu okubafuganga? Era mujjukire nga nze ndi wa ku magumba gammwe n'omubiri gwammwe. Abo baganda ba nnyina ne bamwogerera ebigambo ebyo byonna mu matu g'abasajja ab'e Sekemu. Emitima gyabwe ne gyagala okugoberera Abimereki, kubanga baagamba nti ye muganda waffe. Ne bamuwa ebitundu ebya ffeeza 7 bye bajja mu nnyumba ya Baaluberisi. Abimereki n'abiweera abasajja abataliiko kye bagasa, abatali banywevu, ne bamugobereranga. N'agenda mu nnyumba ya kitaawe mu Ofula, n'attira baganda be batabani ba Yerubbaali be bantu 7 ku jjinja limu. Naye Yosamu mutabani wa Yerubbaali omuto n'afikkawo kubanga yeekweka. N'abasajja bonna ab'omu Sekemu ne bakuŋŋaana n'ennyumba yonna eya Miiro, ne bagenda ne bafuula Abimereki kabaka, awali omwera oguliraanye empagi eyali mu Sekemu. Awo bwe baakibuulira Yosamu, n'agenda n'ayimirira ku ntikko y'olusozi Gerizimu, n'ayimusa eddoboozi lye n'ayogera waggulu n'abagamba nti, mumpulire mmwe abasajja ab'omu Sekemu, Katonda alyoke abawulire mmwe. Olwatuuka emiti ne gifuluma okufuuka amafuta ku kabaka anaagifuganga. Ne gigamba omuzeyituuni nti, tufuge ggwe. Naye omuzeyituuni ne gugigamba nti, nandirese obugimu bwange mwe bayima okussaamu ekitiibwa Katonda n'abantu ku bwange, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti? Emiti ne gigamba omutiini nti, jangu ggwe otufuge. Naye omutiini ne gugigamba nti, nandirese obuwoomerevu bwange n'ebibala byange ebirungi, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti? Emiti ne gigamba omuzabbibu nti, jangu ggwe otufuge. Omuzabbibu ne gugigamba nti, nandirese omwenge gwange ogusanyusa Katonda n'abantu, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti? Awo emiti gyonna ne giryoka gigamba omweramannyo nti, jangu ggwe otufuge. Omweramannyo ne gugamba emiti nti, obanga munfukako amafuta okuba kabaka mazima ddala, kale mujje mwesige ekisiikirize kyange. Naye obanga si bwe kiri, omuliro guve mu mweramannyo gumalewo emivule egy'oku Lebanooni. Kale nno obanga mwakola eby'amazima n'eby'obutuukirivu okufuula Abimereki kabaka, era obanga mwakola bulungi Yerubbaali n'ennyumba ye, ne mumukola ng'emikono gye bwe gyasaanira okumukola, kubanga kitange yabalwanirira n'asingawo obulamu bwe n'abawonya mu mukono gwa Midiyaani. Nammwe mugolokose leero ku nnyumba ya kitange era mwattira batabani be abantu 7 ku jjinja limu, ne mufuula Abimereki mutabani w'omuzaana we kabaka w'abasajja ab'omu Sekemu, kubanga ye muganda wammwe. Kale obanga mukoze leero eby'amazima n'eby'obutuukirivu Yerubbaali n'ennyumba ye, kale musanyukire Abimereki era naye abasanyukire mmwe. Naye obanga si bwe kiri, omuliro guve mu Abimereki gumalewo abasajja ab'omu Sekemu n'ennyumba ya Miiro, era omuliro guve mu basajja ab'omu Sekemu ne mu nnyumba ya Miiro gumalewo Abimereki. Yosamu n'agenda mbiro n'adduka, n'atuuka e Beseri n'abeera eyo olw'okutya Abimereki muganda we. Abimereki n'amala emyaka 3 nga ye mukulu wa Isirayiri. Katonda n'atuma omuzimu omubi okwawukanya Abimereki n'abasajja ab'omu Sekemu. Abasajja ab'omu Sekemu ne basalira Abimereki enkwe. Ekyejo kye baakolera batabani ba Yerubbaali 7 kiryoke kijje, n'omusaayi gwabwe guteekebwe ku Abimereki muganda waabwe, eyabatta ne ku basajja ab'omu Sekemu abaawa emikono gy'amaanyi okutta baganda be. Abasajja ab'omu Sekemu ne bassaawo abateezi okumuteegeranga ku ntikko z'ensozi, ne banyaga bonna abaayitanga mu kkubo eryo gye baali, ne babuulira Abimereki. Awo Gaali mutabani wa Ebedi n'ajja ne baganda be n'agenda e Sekemu. Abasajja ab'omu Sekemu ne bamwesiga, ne bafuluma mu nnimiro, ne bafumba embaga, ne bayingira mu nnyumba ya lubaale waabwe, ne balya ne banywa, ne bakolimira Abimereki. Gaali mutabani wa Ebedi n'ayogera nti, Abimereki y'ani? Ne Sekemu y'ani ffe okumuweereza? Si ye mutabani wa Yerubbaali? Ne Zebbuli omumyuka we y'ani?
muweereze abasajja ba Kamoli kitaawe wa Sekemu, naye ffe kiki ekyandituweerezesezza oyo? Era singa abantu bano baali wansi w'omukono gwange, nandiggyeewo Abimereki. N'agamba Abimereki nti, yongera eggye lyo ofulume. Awo Zebuli omukulu w'ekibuga bwe yawulira ebigambo bya Gaali mutabani wa Ebedi, obusungu bwe ne bubuubuuka. N'atuma ababaka eri Abimereki mu kyama ng'ayogera nti, laba, Gaali mutabani wa Ebedi ne baganda be batuuse mu Sekemu, era laba bawaliriza ekibuga okukulwanyisa. Kale nno golokoka kiro, gwe n'abantu abali naawe, muteegere mu nnimiro. Awo olulituuka mu makya enjuba nga kyejja eveeyo, oligolokoka mu makya n'olumba ekibuga. Era laba, ye n'abantu abali naye bwe balifuluma okulwana naawe, oliyinza okubakola nga bw'oliraba ebbanga. Abimereki n'agolokoka n'abantu bonna abaali naye kiro ne bateega Sekemu nga beeyawuddemu ebisinde 4. Gaali mutabani wa Ebedi n'afuluma n'ayimirira mu mulyango gwa wankaaki w'ekibuga. Abimereki n'agolokoka n'abantu abaali naye we baali bateegedde. Awo Gaali bwe yalaba abantu n'agamba Zebuli nti, laba, abantu baserengeta nga bava ku ntikko z'ensozi. Zebuli n'amugamba nti, olaba ekisiikirize ky'ensozi nga kifaanana ng'abantu. Gaali n'ayogera nti n'agamba nti, laba, waliwo abafuluma mu kkubo eriri wakati mu nsi, n'ekibiina ekimu kifuluma mu kkubo ery'omwera ogw'abafumu. Awo Zebuli n'alyoka amugamba nti, akamwa ako kaakano kali ludda wa? Kubanga wayogera nti, Abimereki y'ani ffe okumuweereza? Bano si be bantu be wanyooma? Kaakano nkwegayiridde, fuluma olwane nabo. Gaali n'akulembera abasajja ab'omu Sekemu, n'afuluma n'alwana ne Abimereki. Abimereki n'amugoba n'adduka mu maaso ge, ne bagwa bangi nga bafumitiddwa okutuusa mu mulyango gwa wankaaki. Abimereki n'abeera mu Aluma. Zebuli n'agoba mu Gaali ne baganda be baleme okubeera mu Sekemu. Awo olwatuuka enkya abantu ne bafuluma mu nnimiro ne babuulira Abimereki. Awo n'atwala abantu n'abaawulamu ebisinde 3 n'ateegera mu nnimiro. N'atunula era laba, abantu ne bafuluma mu kibuga, n'abagolokokerako n'abakuba. Abimereki n'ebisinde ebyali naye ne bafubutuka ne bayimirira mu mulyango gwa wankaaki w'ekibuga. Ebisinde 2 ne bafubutukira ku bonna abaali mu nnimiro ne babakuba. Abimereki n'azibya obudde ku lunaku olwo ng'alwana n'ekibuga. Ekibuga n'akikuba, n'atta abantu abaali omwo, n'amenyaamenya ekibuga n'akisiga omunnyo. Abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu bwe baawulira ekyo, ne bayingira mu kinnya eky'omu nnyumba ya Eruberisi. Ne babuulira Abimereki ng'abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu bakuŋŋaanye. Awo Abimereki n'alinnya ku lusozi Zalumoni, ye n'abantu bonna abaali naye. Abimereki n'addira embazzi mu ngalo ze, n'atema ettabi ku miti, n'alironda, n'aliteeka ku kibegabega kye. N'agamba abantu abaali naye nti, kye mulabye nga nze nkikoze, mwanguwe mukole nga bwe nkoze. Abantu bonna nabo bwe batyo ne batema buli muntu ettabi lye, ne bagoberera Abimereki, ne bagassa ku kinnya kiri, ne bookya ekinnya nago, n'okufa ne bafa abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu nabo, abasajja n'abakazi nga 1,000. Awo Abimereki n'agenda e Sebezi, n'asiisira olusiisira ku Sebezi n'akimenya. Naye mu kibuga mwalimu ekigo eky'amaanyi, omwo mwe baddukira abasajja bonna n'abakazi ne bonna ab'ekibuga, ne beggalira, ne balinnya ku kasolya k'ekigo. Abimereki n'ajja eri ekigo n'alwana nakyo, n'asemberera oluggi lw'ekigo okulwokya n'omuliro. N'omukazi omu n'akasuka olubengo ku mutwe gwa Abimereki n'amwasa omutwe. Awo n'ayanguwa okuyita omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'amugamba nti, sowola ekitala kyo onzite, abantu balemenga okunjogerako nti omukazi ye yamutta. Omulenzi we n'amufumita n'afa. Abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga Abimereki afudde, ne baddayo buli muntu mu kifo kye. Katonda bwe yawalana bw'atyo obubi bwa Abimereki bwe yakola kitaawe, kubanga yatta baganda be 7. N'obubi bwonna obw'abasajja ab'omu Sekemu, Katonda n'abuwalana ku mitwe gyabwe. N'okukolima kwa Yosamu
mutabani wa Yerubbaali ne kujja ku bo.